Ebyo tobiteekamu. Ebyakokolo. Abantu bati ebyo bya kansa byetera omuntu agamba. Abantu bagala kumanya kulamu bwabo. Otegera nti kansa mwali omanyi kansa bamuteekako nti stigma you die. Kyekinene ekiriwo. Naye kiba kirungi Tamale omuntu neyeekebeza nga bwekyali n'amanya. Katali yajja kutema n'abantu nze nkubuulira. Weewaawo kale ensonga bweti bweri naye nga festival ya olunaku lulamba okuva ku makya paka gye tunaakoyera abayimbi bangi ebyokuzanyisa by'abaana n'ebirala bingi naye ekikulu tukuŋŋaanya buyambi butwalira abantu abeetaavu. Abantu bangi bali mu mbeera esoomoozebwa tamanyi tubeera n'ebintu bingi naye nga tetumanyi wakubiteeka. So mubireete ku Saturday tubitwalira abantu tuli ku museum. Njagala yo points bbiri. Omanyi mu Uganda bw'otaba na gurupu ekuwagira. Waliwo omukyala wano gwentendereza ow'amaanyi ennyo. Mukyala Kabenga ali mu autism. Naye simulabangako physically. Naye mugumu ali formidable. Bamukuba aba red paper ne bamubali oba yali abalemeseza ku baki. Bali omusungu namuba. Naye nga buli meeting agibeeramu buli. Ng'aguma ngumya mutwe. Kati bamuwadde yalondeddwa okubeera deputy oba wa mizannyo egya university mu nsi yonna. University Games. Toyinza musanga ng'ali mentioned anywhere. Success ye tebagyogerako. Mafia mu mpapula naye empapula baaziwamba. Katuyozezemu naffe. Only me olw'okutuuka kwekyo. Who has penetrated, who has defeated these fellows. Era mwembeebaza nnyo abamaledi abaaki. Kuba nabaga nti nze ninga omulenzi gwe baawaabira ku ssomero nti ati g'abawala ne bamugoba ate abawala ne beediimu. Mirundi yavuma abantu. Nalaba mutani wakaji. Kati Jeff Mirundi ejob. No. Media center. Me to go to the media center. You work as the boss there. And I look at man like him. Nti mvudde ku gundi. Tamale chimanyi arrogance it's a negative virtue. Nze Tamale. Chimanyi abantu abali arrogant si kirungi kubeera arrogant. Naye kyeyagaliramu. Nnyo. You are proud to be arrogant. Arrogant and proud. Unsule kasasiro kujirikiti. Once a woman, Tamale, that's not good to preach into bobera arrogant chirungi. Once a woman agrees to be removed from matrimonial bed, ne bakuteeka mu ddiiro kati oli visitor. Tukyali mukyala. Tukyali mukyala. Luwanira mu ddiiro. Abaana baali tebasobola kunjooga. Bali bajjana kuntwala kujirikiti bantu. Weekend omutuula lw'olukiiko lwa Buganda olwasembyeyo Tamale tugenda ku nsonga ya Katikkiro Mayiga Tamale. Byonna nebyakatikkiro Mayiga. Sooka osomeka na Electoral Commission gye nawandiikako Mayiga talina kyatuyamba. Ayambye Buganda ku ntikko. Mayiga atamumanyi gwe neewuunya. Toleeta Mayiga wano. Buganda ku ntikko Katikkiro wa Buganda n'anoonya ettaffaali ne tuzimba Bbugwe ku Masiro ebizimbe ne bibeerawo. Atamanyi Mayiga yakunganga abantu buli Friday abavamu okwagala okutta nnyabo. Mayiga mulaba lwampaka ku nsi. You see for me express nti sikwagala. Omulaba lwampaka? Ku nsi mulaba lwampaka Mayiga. Yali atisiza maama. No, but soma wano. Tambulira Mayiga ajja kujja olwe wano. Teekako wano. Nsomera wano. Kukamba bungi. Wano. Agambye we have been making omulamwa gwaki kati democracy kakiiko k'ebyokulonda kenjagala nkulage twavuddeyo data kaleeta okalage bano Tamale ebintu bye bya pisto nabiwandiikako ddeeyo ebintu bye bya pisto tugenda kulabira kakiiko Besigye ina abamuwaga ina gundi tiimu eyagala okuba obulungi naye tekakya recordinga kano wakaposings gundi Besigye ina tiimu kampuni emuwa ssente bakuba akakiiko k'ebyokulonda. Okay, we have been making steady improvements on our electoral processes, starting with the electoral colleges up to the current universal suffrage. In 1989, candidates canvassed for support on the same forum under the movement system. Later, the lower levels and eventually the government changed the practice and adopted multi-party democracy, where parties sponsor candidates to represent them. Members of the Electoral Commission are elected by Parliament as opposed to the 1980, where the Electoral Commission was dominated by UPC supporters. In fact, many by-elections have been won by the opposition centrally, contrary to UPC days. NRM has never resorted to violence. It seeks legal means. In fact, this has caused excitement from opposition groups who see it as a danger to democracy because African democracy dictates that opposition candidates do not win. Why should people get worried if a couple produces a baby? However, whenever an opposition candidate wins, the NRM supporters believe that the party is weakening, which is a democratic principle. One candidate wins and another one loses. Electoral Commission je boogerako eya 1980. You're telling me how different
is this electoral commission in terms of how it was constituted and elected and vetted by parliament. Byebimu. This you never know by in a company you Someone will say, you wait. Someone will say that you are paid by Museveni to speak like that against Besigye. Whatever your bidding is, Tamale, someone will say in politics, you are signing your check to the bank by saying that against Besigye. In politics, one, I look what you. By doing this, what does he want to achieve? I can give Mirundi a job and take him to media center Musaoye. Gwe, you're wedding a limuasa. Nalimba manyi togenda yo balekero obujozi bwabo bajogesa abantu because I know you want to control me nakalema ring is me oyogera ki kakati I'm not answerable to anybody except one man gubagamba kati mutugambireko muyite I cannot work under a formal arrangement togoberera mateeka ngafu wetulwa nti boss wange yegundi kama wange yegundi togoberera furufika tachada mukuvuma hapana aina fomu kusasira aina fomu bamutemize once you get married you lose virginity nayo tachadda mbufumbo oyagala kuba kyetwala ani yaje kuba esimu yange kuba kiwajjo yawo togambwa ani yagitera gitera ondebe gitera ozinyemu n'amazina tuli ku NBS already ani yagitera esimu yange ani yagitera gitera ondebe you can gitera and Herelius Tamale at the same time yes onyuma nenge ebintu bye bizibu you must understand who benefits. Katika electoral commission is not being instituted. Besi yagamba konti without changing the electoral commission, sija kudamu election nazidamu. Kakati, what is wrong with this current electoral commission? Except if you find these people without academic papers. Baitawo. Gundi lwakojo yajirako na itawo nga mumulaba. Kati the issue is, nganzire mind yange yakasujja. They are supposed is being sponsored by a company that want to print ballot papers because the ballot papers are not printed by South African companies as the people believe. These companies originate here and they are owned by mafias. Tamale nyina bwe nabadde omuntu nangamba ekigambo kino kukyali kiseeko wiiki nga bbiri linerabiro kigamba omuntu yangamba nangamba mukwano gwoyo Tamale gobeera naye ayagala akuba Besigye amubulize mu ttaka. Hold on. Azimbise Bobi Wine balabe nti Bobi Wine wa amaanyi. Hold on. Naye nga akimanyi nti mukama we atya Besigye okusinga Bobi Wine. Era nti gwe kyekikubisa Besigye wenu. How has he survived? Oyagala Bobi Wine gwoba otaliza? How has he survived where others have failed? Who? Mukazi wali bweru akola sente. Besigye. Ali mu UNAIDS. Petro sesolize zikola uno mwana bamugana okuyimba. Besigye weno. Besigye kankubuulize bonna bamunseko era bakugamba abanyankole baga nti empisi ey'okukyalo bwe kulya amagumba wakiri egalekaho bagaziike. Bobi Wine ani amumanyi mwenaale mutabani wa Nadduli bamupembaoko ezimwogoloza. Besigye yali akubiddwa emiga egy'amaanyi nga gye baakubira na mwaluwa. Besigye bye bamukoze bitono Tamale bamukuba mu maaso namutwala e Kenya. Mutabani we yakikola. Jjo lyabalamu nganya November ku Mande fabamole twali mu kwekalakasa Besigye yankuba amazzi katonave ku motoka boyagala bamale kukola kibesi bamukubya amazzi bamukubya amazzi nga sebagala motoka baje kuba live bullets omwana gwoli muto uli mwana muto tumanyi katemba kugasa tugende ku nsonga endala kasitolesemu ebyo emyaka Mayiga ali bwati ate omuzzeeko Mayiga anti kankubuulize tuve ku Mayiga toyinza kwagala gavumenti jifu nange kagambi tuve ku Mayiga tumuleke n'ogamba nti ate ojeeyo ebinene ojeeyo billions ogenze mu bantu bonna okuŋŋanyiza ssente z'amasiro gakulemeddeko. In fact kambabuli UNESCO is going to send a team to inspect amasiro gafuuka international heritage ne balya ssente za UNESCO. Naye omuganda kalitegeera nti amasiro sigammwe mbabuulira amasiro sigaffe nti amasiro sigammwe nti omugala ndi Bassekabaka baffe bana era bagenda kuweza tiimu waneka inspecting Mayiga alivulira mu ttaka ate abaganda okukuba katikkiro layisi buli katikkiro Tamale togenda toyisaitinga abaganda mu kukuba katikkiro kyali kibaddewo bakuba Mikairi Kintu n'agenda mu Toyi emirundi ena
Mikaeli katikiro wa Buganda ina bamukuba Mikaeli kitu yabagamba mbo ettaka lya Buganda amasaza agabule gajja na musayi galitayo na musayi n'akakiiko gwe kati tekayinza kuva mu Buganda kudda Bunyoro kakati Obote ateekawo referendum babakuba bayita olukiiko mbu tugende tuwaabe yagenda mu Kabuyonjo emirundi egyo ate bakazi be bamukuba okumukuba physically Abaganda okuba Katikkiro tebalwawo gwe linda yonesika ejje wano bagalambule oba aveeyo akabalambuzi ne bwali bayina konvo ekikumi n'emmamba omuganda okuba Katikkiro mwangu tekibangawo omuganda omutuufu ateeka ekitiibwa mu bakulembeze be yabawonera watono bwatu bali basemayanja nkanji abaganda bawo mu 1966 bagamba nti katugobye gavumenti yakati ku ttaka lya Buganda mayanja akanji binga eroya n'abaganda tesikiwagira waayo tuba tukoledde Obote abagenda kwegazanya tetulina maanyi gamulemese bibyo mulimu byakuzanya busanti ne bagamba nti akasajja kano kagobe Ssaabasajja kasajja kagobe ka mutima n'omutima ab'omutima baba bagazi mayanja akanji yekweka bwekwesinga bagenda mutta mayanja akanji Katikkiro ngati kyabagamba kituufu kati mayanja akanji n'akomawo ne bamubuuza bakomezaawo enjolo ya Ssekabaka Muteesa ne bamugamba mayanja akanji n'agamba bwe twagenda bwe tuli enjole gwe ogamba nti bwe mwagenda bwe muli kwe Kabaka mulamu nga kunjole kwe balaba Kabaka mulamu mayanja akanji n'abagamba Kabaka tabikwa balabawo kyoto kirala mulangira mulala mbadde siyinza kubika Kabaka tabikwa nga bamuli bubi bwe twagenda bwe tuli kwegamba mulamu akasajja kwogera bitategerekeka teri Katikkiro semwogerere yabawonera watono genda obuuza oyo yinginiya Jebbi Walusimbi ebbaluwa ze yasanganga wansi nga bazimukisiriza mu mmeeza ye mu luggi waliwo lwe bamufuputula emisinde mu Bulange naye noona ajja kuteekako ono no Katikkiro Mayiga akoledde Obuganda atadde Buganda ku ntikko yalondebwayo kubeera man of the year atumye empuuta n'agireeta awoleza ate ekitaawe ne baana banne ate nze najjayo mmeka yesu si ssente wasooka kuvuma Museveni tavumangako Museveni gamba yawaayo endowooza eyawukana abantu federo yekuganya okukola wagitegedde eggulo olina mu yunivasite gye wavudde ne bakusomesa oyo bajja omutwala ekirinya mutikka ekizibu kyo naye kiri kitamale because it seems personal tolina kyondaze Katikkiro kyatakoze yinza nsobola okulaga Katikkiro byakoze nsobola okulaga byakoze tondaze ensobi ze tagiweegeweza abaganda tebanuunwangako nga bwe bali babanoonya okunuuna kuti board nedda n'akakooti kaayo neyavuwaza abantu ne batunda ettaka ne bakola yefu ya account engineer constructed the wound without money. This man is financed like a wound like Victoria Bwekola River Nile every time billion shatu billion nyo billion meka. This is the worst. Katikkiro yagambye no Tamale byakola byonna bya Buganda ebintu bingi ebiriwo Tamale tunula wali ku Bulango labi katoyagala kuyitayo olw'obunyivu bwolina tuyita ku Bulango labe masengere eyiko obuyisi amini yagikolanga banka nga si yakuteekako plasta eyiko obuyisi bweti masengere yeyisebwa Tamale omwana tumusabire tukola enkulungo nantawetwa yiyo weri wali enkulungo nantawetwa ne bagizimba bulungi bateekawo omusajja nga yajeera n'alwala n'okulwala n'afa bweri era bweri terirya na mmere enfuufu yonna erige nalisolulya neririniina balizaala yera nkulungo goyera nkulungo bamayiga bayitawo buyisi balya mu kitobero yabeeranga n'obuwala mu kitobero obwambala you are hitting below the belt kati genda maaso todda mukuleeta mayiga guwa bireesinze nadde nabivuddeko tobitangamu tuliko NBS always wenyini wetukyali one on one ne Tamale Mirundi webale kubanga munnange nange kati buno bwe bwakabaka bwange mwe namulira todda mukuleeta bya busiru gwe kabaka mu kintu kino mu kintu kya defiance wewa wetukyali ku NBS always nsonga nyingi zetugenda maaso n'okulabika notunulako police n'abe ebyokwerinda nga bakola KFB okulabika nti banyweza ebyokwerinda nga tugenda mu nnaku enkulu batandise okwandisa abavuzi ba boda zaabwe tutegeddeko nti omutwalo gumu n'ekitundu zimaze okulabika nno ziwandiisibwa and security baga nti lino kkubo lirubiriddwamu okulaba nga batereeza ebisobye boda zirina issues Tamale lyekkuba ettuufu naye olwaliro nga boda tezirina mukulembeza azifuga byonna bya busiru
Let me tell you. Okuva mukwano gwo kyatale bamusiba bodaboda ziri awo. Let me tell you. But ababoda tebabategeera. The borders are more understanding than the policemen. I'm telling you. Owa boda asinga wa police okutegeera. Baagala omulimu gwabwe. Aba police tebagawagala. Tebamanyi. You see, bw'otatunuulira mulimu gwa muntu and how it is omupoliisi bamukwase bodaboda emu agivuga ekiro agigenda teeta agiyingize mu lubigi nga ne gwavuga tamwazizza. You risk. Yes. Hugely. Ekitegeeza bano babbi. The problem is not registration. Boogera registration naye waliwo atwala bodaboda ogirigistaringa n'atagenda na mutwalo. And lwaki musaba ssente ku Christmas? Biri mwaka lya akasente. Guno nti oli amala kulumba kibanda kibatundiramu masimu n'alangirira kampuni y'essimu kubanga yetavuganya mu mutwe ne yejjayo n'okujjayo bw'ati ensi gwe yakyawa n'avaayo. Where did you go to school? To learn. So therefore, don't talk about border. What you are failed to do is to say this. In the next 5 years, we shall not have borders in the city. Therefore, tezireetebwa. Importation. Yes. Kenya yagamba, we shall not have 14 seaters in Kenya. Ne babawa a grace period of 5 years. There are no kamunyezi in Kenya, baali bazibba wano ne bagombamu obwala. Teziriyo. Teziriyo. If we are going not to have, because border, bagiteekako mbu passenger service vehicle. Is it a vehicle? A border is not supposed to carry passenger. Kuba ne passenger talina wakwata. Talina na musipi. Guliwa. Siti paziba musibako lukoba. Kakati omukazi atikatiko wa border ne bayo kubako n'ekiko. Kubanga atamukwata mu kiwato. Aba ayagala kwenyweza. Atayinza omukwata ewabi n'amuyingize walala mu nsiko. Kubanga akutte wano. So a border was not manufactured for transport. Tocho ekibuga ekibadde kisinga mu border nyingi bagezi baziveesinga buto. Kakati a border teri mukazi alinya border nga tayambadde jjiini. Olw'ebyokwerinda. Ate yinekitula ku kisajja. Ekyokusatu border erina okuteekako ettaala every time so that omusajja ono avuga ekimotoka kino ekyaloole ne bubeera misana. Ne bweba misana ategeere that is a motorized good object a moving. Owa border avugira ku opposite side. Bw'aba alaga ku luguudo ng'olaga ku lw'entebe owa border atayi adda kubanga gyava yenga gyava. Border naye ebisibi bagobere kuba tebabisoma. A border we study transport. Linda konna kyologedde nti bodaboda ideally erina okubanga ekubyemu amataalo bamisana oba kiro erengerwe. Ekyokubiri nti erina okubanga egenda opposite side. Motoka bweba egenda eno ng'abebigere oluusi bwe bakola osanga owebigere oba ajja mwana ku ssomero emmotoka ajja agifeesinza asobole okugiraba. Ne boda bwe kyandibadde ge mateeka gaayo. A woman must be dressed in a jean. Ge mateeka. Kubanga boda tebagigo. A border is a sign of poor performance in the economy. Kabonero akalaga nti ebyenfuna biri wansi. Yes. Lwaki? Boda anti kugambye nti mumukkiriza eggwanga ne lifa. Eggwanga bwe lifa oli n'atikka abantu bwe mwatta bus abatakisi ne bajja abantu bagendanga ku loole. Kakati if we have reached a level nti tulina okuleketifying the transport industry. Border bagambe nze nabagamba nobagamba nti nga wafunye omuntu nga nze atali mubbi. President nangamba nti kamunyezi gye mu ggwanga nzijjamu kubanga nzibala value yazo ssente ne tuziguza tubongeramu ne ssente ne tuzitonera wuguma nezimeritinga ne tugamba nti kakati tugenda kusima amafuta. We have introduced buses. Naye nga noone yeewola ssente mu banka okugula kamunye naye mulesa ayina ekyokukola. Obulamu butambula. Ti border nayo ngikola ekintu kyekimu. Naye kati bano ku Christmas lwe baleeta registering. How many times are you going to register? Baba wandiisa. Da! Number plate be bazikola. URA? Yes, kola. Eba teziina.
buli omwe ku Christmas buli kimu nekibba ate ebibbi byebimu ebibadde bitunda abantu mubafu muzeeyi byakwatidde mukubba sente zeyisimba byebimu saaka eri omubbi wawano ali ogwo n'empapula zaabwe ez'abamuwuli tono negundi ngikubi. What we have to do is to create a bogus company and we call it a commissioning agent company. But now the trouble is we must Bukadde it. We must use Kasekende because the other man is tough. This Bukadde, you can intimidate him and you Bukadde and we take the letter to revenue authority to back President yabagambe oyo nagasiya wamwete mukola bibatula bibatesa kufera nako kola kwa mafia era babijjeyo babadde balina files 2 mbubefule ba commission agent. How can you be a commission agent on a dam ayini muroni bumukatuli kimunange te mu bintu mirange ebyo wewa tuli fenako NBS bana fa batulabanga muri wano nabali entalo mayanja mwebale kubanga muri naffe bwana Musa Majoba nabalabwe muri mu Uganda Peace Growers Association mwebale kwatirira nsonga eno kulwanira bana Uganda mu ngeri abanafa abatwaliwe bwe gwanga kintu kino wakitandika kigaziye ekyabantu abajibwamwe bitundu ebyemibiri Musa Majoba yatumye makolo kavumane bangamba waliwo olukwere baguddemu abantu babatwala wano nga bamujje wano sigenda kola wabula nagenda mu ngeri yamanya agenze kuba kyeyo naye agenda okutuuka eri nga bamututte nga kyamaguzi nti bwabakubira wano abasalamu ebintu kati bayiyiza akakodi babatwala bweru bayogedde nabagamba nti what you people don't know mu Uganda ebintu babijjamu ng'oli owulira body organs. That's what makes it easy for Ugandans. In Pakistan, many people die in Pakistan. The population is high, more than 10 times than ours. Why should the Pakistani come here? Ngeri wa abantu banji. Abachina bajja wano. Nti omutima dole mitwale 5. Amawugwe dole mitwale 5. Ensigo dole mitwale 2. Kilo y'obusomi dole mitwale 5. Kakati dokita akulongoosa agamba ki? Owaye, oyatunda nyumba ya milioni 4. Mugambe. Dokita akulongoosa. Dokita alongosa agula kizimbe. Abasajja bano kyobola nabawandika akatabo. Escapees from the devil's prison. Shibantu. These are not human beings. You come with your wife at a hospital. Have operation intono nnyo. Munange tebigenze bulungi. Ne mumwebaza ne ku mikolo mukuziika. Omusawo yakoze buli kisoboka. Abo bantu. These are not human beings. These are escapees from the devil's prison. Nabawandika kakati. Baddoka mu kkomera lya Sitaani. Bali ku nsi. Nti kati HIV ono yawaaki. Mwenyeze nayagala nnyo Amini. Amini nakugamba nti I recited a poem for Idi Amin. Nimfuuka celebrity ku kyalo. Ndi mu Pyezi. T3. Kitange nangamba nti saagaludde byakatembe ebyo olubandi kulutirize mu kwaya y'essomero. Yampa omulimu ogwo kuwulirizanga amawulire. Ku radio mubuulire byabaddemu. That's why nayagala nnyo bamulema Sempaka, Mukalazi Kyobe, bano Senoga, waliwo n'omulala nga ku Sunday bere program bagiyita biki ebifa mu nsi. Naye nga nkima amazzi okuva ku Mayiga n'enzijuze epipa kuwuliriza radio eyo. Kuwuliriza program eyo. Ate foti nti bonna n'enkula n'embasanga. Naye Amini yagamba nti enziku katugituume Good Hope. Liryali erinnya ly'enziku. Ku mulembe gwa Amini. Yagamba nteri agendayo ng'anoonya kibi. Ne AIDS bwali. Ne AIDS si muntu takulumirwa. Naye ono attira abantu mu malwaliro n'ateekamu neetiwaaka. Etta abantu mu malwaliro. Naddira Omupakistani okukoma okujja wano yabaleeta millions of dollars 4. Era it is suspected nti waliwo n'eddwaliro mu container gye bakwese. Ng'erimu ki? Erimu ku human gundi. Organs. Kakati mwene HIV ani asinga obubi. Kwa bano bakikola intentionally nga bakigenderera. HIV talina komanso, tali mu komanso, mwe muli mu komanso kutta abantu. Era omusajja yabagambye nti if you think nti Mirundi is a joke, Mirundi is not a joke. They instituted a panel of intelligence officers. Whatever he says is monitored and investigated. 100% of what he says is correct. Wow.
Bwetuli ku NBS always nga bulijjo twebaza bannaffe aba Tamale restaurant basangibwa Lower Kololo be batuwa akacaayi kana akawoomo kamala osobola okulabika nti n'oyitayo Tamale restaurant basangibwa wano Lower Kololo gendayo kobeere ng'ofuna ekyokunywa n'ebirala bingi nnyo embeera ya mulembe nnyo bakola kinene okulabika nti no baweweeza emimiro waneeno Tamale Mirundi nanya ku mata ndowooza waŋŋamba bw'onywa ebirala bw'onywa ebirala lwoteekayo kacaayi ka Tamale enjoka zo zeebuuza ziga mukama waffe ate atukoze eki twamanyira birala ffe soda numya olubuto numya olubuto soda kulumya olubuto atya simumanyi mugundi okujjako nnyo wanzeyi ye munywa ali mugundi ekubawo muli mu gaasi oteerera olubuto naki naye gwe wamanyira birala sinywa nnyo enjoka zeekyanga mugundi waayo naye wanzeyi omunywa naye bwoteekayo ebirala njoka nga ziga mukama waffe yasenguse naye lwaki munyumirwa nnyo okukola niwendoozi okolaki nze nnyo omwenge negumala mu bbaalaasa mmwe ati gwe okyenyumirizaamu ate gwe serebu anywa omwenge you tell me nze ngunywa naye ngumalawo abanaire mu buli gundi emu yali empadde ekirabo oba onywa kuluudu oyinza okuba onywa kuluudu bwakata bintuntu bwe bityo nze mayindi yange efaanana bweti nze byonna bibalekera at the end of the day have defeated you odefeatinze abatanywa nkubye abaana nkabateera bakampulira bene mbateeka ku ttaka yagambye nti bino byonna byeyeeyisaamu n'atuyita abakooto n'atuyita kuntu eyapusinat public ebimanyi muzeeyi yita omusajja naye bwe mwali mu ngoba mwayita muzeeyi sijja gendayo Tamale baana mmwe ensika ebaddugalire waliwo ekyabadde wojjo omusajja musomesa ku ssomero erimu yakutta omwana gw'asomesa bagamba yakutta omwana gw'asomesa ne bigenda mu mawulire ne batuuka mu kooti bwe yatuuse muko naga seba omulamuzi sinnakwata ku mwana sikola endiga yantomera kwe kwewozaako okwe anti bamukebere naye kampabuulire bamukebere waliwo endiga yamutomera what I don't want what I'm very scared about is to involve President Museveni in those allegations. Society, these are devils from escapees. From the devil's prison. Abantu bawano mafia yebakolera, and this mafia is very destructive. Waliwo omuvuka bamuyitanga Fred Muwanga. Fred Muwanga bamugamba nti yakutta omwana wa myaka eki. Myezi 3. Yes. Nenga Fred Muwanga yayina mwanyina ng'akola mu kikuubo. Fred Muwanga nga ayina edduuka lye alinanyene neighbor we nanyene mukazi ono olw'okuba Muwanga yali slightly better omusajja oli n'akwatibwa obujja ate nga Muwanga yasinga okulera omwana ono ow'omukazi guli yali agenda mu lumbe n'aleka nga amusimbye engalo ne baga nti Muwanga yamukutte medical gundi zonna ne zikolebwa nga takikolangako Bukadde yakuba Muwanga paka mmubuliza mu kinyi bamutadde bakoze batya an innocent man Besigye ne bamugamba nti yakutte omukazi oluvannyuma lw'emyaka eyo ntakyakuwa ne bagamba abange gundi elemental law egamba ki ku defilement oba level cement phosphor entrances bruises naki Besigye yayina mashini ki eyo erekawo ne damage mu myaka egi singa wini tawenyera tujja kusinkana omulundi oguddako mwagaliza okuba obulungi we cannot get further than this nkwagaliza okuba obulungi sinkane ku Saturday ku Uganda Museum Charity Festival akuume we leave this